Tulaba ku Kakos Fax 256 mbaniriza mwe bali kubanga mutugoberera mwe bali kulaba video za zonna zetuteekayo buli kimu kyonna kye tubawa mwe bali kubanga musharinga mwe bali kubanga mukwasaganya ensonga efanaganako bwetyo ya level 2 travel agency temujerabira ye company erambuza abantu mu ngeri yonna amasomero gaddamu next year 2022 mujja kusobola bulungi okwatagana nayo study tours adventure leisure tours mubenga mukwatagana nabo bajja kubanga babalambuza everywhere je mwagala okubanga mulaga bintu benga bitambula nonya ko ku munanansi gubaita Brisik weguli mu supermarket n'amaduka gonna agatulinanye olono tubenga tunyumirwa munanansi Brisik brisket tubenga ate tukitambuza mu ngeri empitirivu bagangeze Kakos tusobola okubanga leero tutambuza ensonga njagala kusooka kwagaliza Evelyn Namulondo amazaalibwa amalungi gabaddewo waga celebrate nze wasaze keke bayimbi bangi bakwagaliza amazaalibwa ne media houses ezenjawulo za kwagaliza amazaalibwa amalungi nalabye Spice Diana nga kwagaliza amazaalibwa amalungi Facebook nagenzo kulaba Rema na makulana yakuwanise ebifaananyi byaze bingi nnyo twabirabye poses nga nungi byonna ka dress kabadde kakabi basajja ate kasito balagako buli kimu kiba kigwa bugwi bweneyongerayo omwana muwala gubayita Tracy Kirabo abasinga obungi mumanyi nga Pierre Pounds yasobodde okufuna bachelors mu business administration International University of East Africa Kansanga Norwecho congratulations twagala kwebaza Pierre Pounds nti akaseera ka COVID-19 yakakozeseza bulungi nasobola okulaba nga afuna bachelors mu business administration tusuubira nti buli kimu kijja kuba kikutambulira bulungi naddala mu bikwatagana n'ebyensimbi ekitegedde ensonga eyo bwetyo bweri ebifaananyi ebyo byolaba bya mwana muwala muyita Pierre Pounds nga agezaako okulaga nti yamaliriza okusoma okitegedde olwekyo abayimbi mwenna kiba kyangu nnyo okuddayo okusoma kijja kwanguyira ne yasoma business administration omulala bamuyita Lydia Jasmine naye yasoma business administration n'olwekyo kirabo bw'obanga wasobodde okubanga ofuna bachelors mu business administration Pierre Pounds congratulations muganda wange mwanyinaze zinza kwerabira olunaku Lebasisinkana ne Kenzo ne balyoka ne bagamba yasainiza omuyimbi omupya mu big talent yaliba amukwasaganya into ifanaganako bwe bityo naye ebigambo byonna yabiteeke ebbali ebyogerebwa yabiteeke ebbali okusobola okulabanga ekintu abanga akimaliriza kati ebitabo bibyo biweze company Pierre Pounds mu muwe emirimu twakoze bridal shower negwa bridal shower mukugwa kiba kitegezo embaga esubira okubeerawo mu December era meetings zibadde zituula ku Autospace Munyonyo ne ku Saturday no sawa 10 waliyo meeting egenda okubeerayo ku Autospace Cindy ono yavaayo lumu n'agamba ba syndicate n'abawagizi bange mwenna abasindi mujje ku Autospace tusobole okulaba nga tutula mu meeting n'okusonda embaga eno esobole okulaba nga etambula bulungi abamu ku bawagizi be ku social media okwo bamwatakinze jukira nti wetwagerera mu COVID eyasooka Cindy yali yakamaliriza okukola concert ye ya Boom Party kati wana abantu nga baagala akawunga Cindy bwe bamutuukira ne bamugamba lwaki towaayo ku bantu kawunga nga gw'omu ku bayimbi munanga babadde bakamaliriza okukola concert n'agamba ba RDC bali mu kugaba akawunga government eri mu kugaba akawunga ne bamama baabwe basobola okufuna akawunga ku bamama baabwe ba mu government for me I don't have food abantu bakomezaawo ako ng'otuyita mu meeting z'embaga zo tukusondere naawe weefeeko nga naye bwe watugamba twefeeko mu COVID ng'ate twali twakamala okukuwagira ku kivulu kyo ekya Boom Party abantu nno tebeerabira naye Cindy tukwagaliza embaga ennungi ze zimu ku mbaga ze tusuubira mu December omuli ne ya Paul Saka n'olwekyo ebintu bwe bityo ebigenda okubanga bitambula Cindy kyo bw'atyo yakimaliriza bulungi nnyo ensonga n'aba nga azikwasaganya ku Autospace wagenda kubeerayo meeting sawa 10 oli wadde mbogendayoko olunaku olw'enkya n'osundira ku Cindy embaga yaabwe ne Prince neba ng'etambula bulungi kadi yeeyo ndowooza ogirabye gye nsobodde okubanga nkuwaako ate nga tukimaliriza Josh Kiptegeyo ono munange alina training facility gyayagala okuzimba ey'okuba nti atendeka abaana abaddusi mu mambuka oba oli awo ne mu Uganda monna
Nile Special yavuddeyo ne mu million 10 okusobola okulaba nga ayongeramu amaanyi mu training facility ye gyagezako okulaba nga azimba mu mambuka ga Uganda eyo olwo abaana bonna babenga basobola okuba nga bawangula emidaali nga ye bwakikoze. N'olwekyo Nile Special tubebaza olw'okusobola okulaba nga muyambye. Kampuni nyingi ezivuddeyo nga ziyamba Josh Kiptegeyo oyo okusobola okulaba nga agusa enteekateeka ze zaaliko ez'okuzimba training facility ey'okutraininga Bannayuganda bonna si mu mambuka gokka wabula ne Bannayuganda bonna. Mbagaliza birungi byerere sijja kusukkawo wano nze Kakos. Bye bye.